butereevu nkwanirizaako wona w'osinzira okutulaba n'okutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube channel. Mwenna abatulengerera ku mutimbagano, abatulengerera ku mukutu ku mukwanira wala naddala YouTube ku page yaffe ya CBS FM UG. Twebaza mutukoze bulungi nnyo kubanga ate mutugoberera buli kadde nno olw'ensonga nti naffe tufaayo bingi nnyo bye tubayigira okusobola okulaba nga ate tubigoberera n'okubiraba. Nga bulijjo programu yo enganze y'ebyemizannyo Sports Kalaso wano ku CBS FM UG official channel ya YouTube bwe tusinzira okutuusaako ensonga nga ate bwe ziba zitambudde mu nsiko y'ebyemizannyo. Nze Kanakulya Rajab Bogere buli olunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga ssaawa 8 tuba tusosootola ebivaako mu nsiko y'ebyemizannyo mu programu eno eya Sports Kalaso. So nga ate era ng'oggyeko omukutu guno ogwa YouTube kw'otulabira n'emikutu emirala gimukwanira wala tubaayo. Ku Twitter tubaayo, then ku Facebook tubaayo, Instagram tubaayo. Teeka mbuteesi CBS FM UG ojja kutugoberera, ojja kuba otulaba era olabe ebyo tugenda maaso n'okubanga ate tukusagulira kw'oteeka n'okugabana ne banywanyi kye tuyita okusharinga content oyo atambule nabula basobole okwanga bamulaba n'omububaagazisa. So nga ate n'ekyokusubscribinga YouTube channel yaffe ya CBS FM UG nakyo kikulu nnyo. Banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited betutambula nabo buli kadde konna batukola bulungi nnyo. So buli ekikwatagana ne ttaka wafferebwa dukira mu Home Connect Properties Uganda Limited bajja kulambika butya bwoyinza okubanga ate weerwanako n'okwekubira enduulu. Weetaaga mpapula za ttaka, weetaaga kulipunta, weetaaga kutunda ttaka oba kuligula, ekyokuddamu ye Home Connect Properties Uganda Limited bulijjo nno okutegeeza nti mwaka gwa 2023 tugufuula ogw'enjawulo ku myaka emirala gyonna tukoleremu ebigendo kyusa obulamu bwaffe. Genda ku Mabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu ojja kubasangawo. Gende Nansana ku Mastowa ku kizimbe eki Opportunity Bank omwaliro gw'okubiri Home Connect Properties Uganda Limited ojja kubasangawo. Olwaliro twagala kutunuulira Manchester City akatuuka erimu. Emberebezi olowooza evuddewa. Tebinnagwa nti obeera bise bubi nnyo naye akaseera ke tulimu twakugamba nti tutunuulira ebibaawo ne tubitemera empenda oba oliawo n'okubituuka ebuziba. Kkiriza obagaana woolabira programu eno Manchester City si yeeri mu mbeera ennungi ennyo ewoomya nnakabululu eyuga okufaako obufi. Ekiretedde ne club ya Arsenal okwewaganya n'okwegiriisa n'enjawulo ya bubonero 8 bulambirira. Ekitegeeza nti Arsenal balina ogikuba emipiira 3, Manchester City egigobe gyonna 3 okugyayo club ya Arsenal. Naye nga tulaba omutindo gwa Manchester City gulabika okuba nga si gwe mulungi kuba twandigambye nti esuula mu liigi muka nga bwe tulabye Manchester United nga ebakuba goals 2-1 n'ate n'ebikopo ebirala basobola okubanga ate bakwibwa n'okubanga bava mu tujjukira Southampton ng'ebasabulawo akaliba mu mpakeezi za EFL Cup quarter final. So olaba nti waakiri twandigambye nti amaanyi gatadde nnyo mu Premier gyesinzidde eri ewalala etaddeyo naye bweteeri ate ne mu Premier tebitambula bulungi nnyo. Butugenda ebuziba n'okukuba torch mu kinafuyiza omutindo gwa Manchester City ekitabadde oba season ewedde oba eri endala. Ekisooka ennono y'omutendesi gye tuyita style of play abadde bajja bagobera Guardiola okuva ku klabu eya Bayern Munich eya Barcelona n'atendeka ku Bayern Munich n'okutuukako ku Manchester City nti ebimu ku nkola n'amaanyi ge bwe gabeera kyekyokuba nti akozesa nnyo element gye tuyita oba factor gye tuyita eya teamwork. Ye tazimba ttiimu ya musambi era kyovula bwe lwatuuka ku ttiimu nga Barcelona abaaliwo abagundiivu ab'emitwe eminene abaali abamanye nnyo bano ba Ronaldinho ba Eto bonna yabakwata ku nkoona ne bagenda. So era olaba olwatuuka ku klabu ng'eya Manchester City bano bayaya Toure abasambi abaaliwo abaali ab'omuzinzi batambulamu ne bagenda. N'azimba ttiimu ye ba Kevin De Bruyne nga teri yali abamanyi ba Riyad Mahrez ba Ilkay Gundogan ba Bernardo Silva nga yabeekoledde. Kati amaanyi ga ttiimu eno ne gabanga gali wamu bakolera wamu era kyamulabisiza bulungi season ewedde kuba bwe kiviirayo obulungi abalabe season ewedde Manchester City eno okuwangula ekikopo yakiwangudde kyabaddemuko okuleega ebikya paka ku ssaawa esembayo nga batuuka ne Liverpool
naye agabadde amaanyi ge era ndowooza senga kyakoze sizoni eno kyakola sizoni ewedde Liverpool yabadde esobola omutwalako ekikopo naye ekyokuba omwaganya ng'ensambisa gy'osambisa abasambi buli omu asobola okuva mu goolo ewa obuwanguzi ttiimu n'egenda mu maaso ge gabadde amaanyi ga Guardiola era ge gabadde gabeera amaanyi g'ebiseera byonna nti si ye muntu akwata ttiimu n'agiteeka ku mugongo gw'omusambi omu nti goolo zaffe zizo gwe magoolo gaffe abajjukira obulungi abagoberera sizoni ewedde gye baawangula top scorer bwe yali Kevin De Bruyne ne goals 15 ne bazzaako awo abasambi ba Riyad Mahrez ba Ilkay Gundogan goals 13 12 9 9 8 7 ba Phil Foden ne baka ekyatuuka n'abamu ku bazibizinga ba Ruben Diaz ba Joao Cancelo ba John Stones bonna bateebayo a goal mu buwanguzi wa Manchester City ekitaliiwo sizoni eno yakyuse nnyo olwagenda mu katale n'awamanta okuleeta Bright Erling Haaland kyakyusa philosophy y'omupiira gwazannya nti okufuula Haaland okubeera visible n'okubeera ow'omulamwa alina kuteeba magoolo najja obuvunaanyizibwa ku bateeba nabatunuuliranga nti buli omu asobola okuteeba nga babateereddeyo gwe tuyita goal poacher buli afuna lowooza awali Bright Erling Haaland babadde bakikoze era ekikwewuunyisa kwe kulaba nti olwaleero omuvubuka mu mipiira emitono egyakasambibwa nga tetunatuuka n'amasekkati ga liigi goals ali 21 kyokka nkulaze abaali ba top scorer ba season ewedde Harry yali Hwenmenson ne Mohamed Salah bateeba goolo zaali 23 tetunatuuka mu masekkati ga liigi ono ababuzaako goolo ezo bali ze bateeba season ennamba amaanyi bagatadde nnyo ku individual brilliance omuntu omu okwakaayakana okusinga ttiimu kyova olaba omusambi ye nga ye ebyafaayo abikolagana nakukola byannaggwano naye kilabu evumbeddemukko okukijjirayo obulungi mutunulire emipiira egiddiridde kakaawo nga Bright Erling Haaland talabikira ku score sheet nga tateeba mancity ebadde eruzinga twagirabe kugwa Manchester United teyateebye era baluzinze omupiira ogwa Southampton nga kubajja mu EFL Cup buli wabadde tateeba mancity tewona naye ng'ate sizoni ewedde tekyetaagisanga Agüero kuteeba tekyetaagisanga nga buli wamu goolo zivaawo ne bawangula emipiira gyabwe ne bakimutinga point so okubanga gwalina top scorer ne goals ennyingi kuba kati bw'olaba goals 21 z'alina Erling Braut Haaland owa Manchester City amuddirira alina goals 15 ye Harry Kane owa Spurs okitegeera nti baavudde ku nnono eri ey'okkolera awamu kati gwagezaako okukiwakanya kankukakase Arsenal yennyini kati ebatwala nga kaguddeyo mu mipiira gye twakazanye 18 ekyokuba nti Ateta muyizi wa Guardiola kiyakutte kati kyakola atazza akizimba yajja asenda mpolampola bano abasambi etwandise ab'entomo ba Pierre-Emerick Aubameyang ba Alexander Lacazette olowooza ti ku lunaku luna Aubameyang oba Lacazette yali akyalina goals za Arsenal giteebera naye olwokuba yalina kyazimba wayagala okuteeka amaanyi ge yabejjako ne bagenda n'azimba Arsenal ekolera wamu ey'ekitole era ogenda okwekanga nti mu kukolera awamu basobodde okuba nga bafuna goals okuva mu buli avenue nkugambe top scorer wa liigi wetwogerera kano akadde ye Erling Braut Haaland alina goals 21 n'ekijja kwewuunyisa nga bwe twogera ku ba top scorer nga bwe batambula Harry Kane kugambye addako goals 15 ojja kwesanga Ivan Toney owa klabu ya Brentford alina goals 13 Alexander Mitrovic owa Fulham alina goals 11 Rodrigo wa Leeds alina goals 10 Miguel Almironi owa Newcastle alina goals 9 abo nabona nga bembamenye ba top scorers towulidde mu Arsenal kuba Arsenal akyasinze obatebera goalo ye kapteni waabwe Martin Odegaard goals 8 zokka zalina kati Bukayo Saka ba Martinelli balina 7 ne baluka bakabwe batyo mpola tiimu ena top scorer wa goals 8 yakulembedde ekimeeza kya liigi n'ateekawo ne gaapu ennene ey'obubonero 8 amaanyi gali nti alina abasambi bangi
abafubutukamu goals ze ye n'amaliriza nga ttiimu ewangudde bawangudde emipiira nti Ben White ajja kuteebera Pata ajja kuteeba ono ateebe oli ateebe ttiimu esigale ng'egenda mu maaso kati Guardiola kiyavuddeko omuyizi we kiyakozesezza era olaba kimuwadde amaanyi bulungi kuba mbadde nkutemera goals za season ewedde nti bw'abanga Kevin De Bruyne alina goals 15 Raheem Sterling 13 Riyad Mahrez 11 Phil Foden yalina goals 9 Ilkay Gundogan goal 8 Gabriel Jesus nga tanavayo goals 8 Bernardo Silva goals 8 Rodri Cascante weewunye yalina goals 7 atuula wali aleetebwa okutuula mu kinya naye yateeba goals 7 n'agabana ku goals ku basambi abaze banditeebye ttiimu n'esigala ng'ewangula omusambi Aymeric Laporte yateeba goals 4 oyo muzibizi Jack Grealish yateeba goals 3 Nathan Ake omuzibizi yateeba goals 2 Ruben Diaz goals 2 Fernandinho goals 2 Ferran Torres goals 2 Joao Cancelo goal 1 John Stones goal 1 then omugati ne banga bateeba goals zaali 9 ze basobola okuteeba awamu era baamaliriza ye ttiimu esinza okuteeba goals ennyingi naye nga terina top scorer zaava mu basambi ab'enjawulo ne zibawanguza league ne bafuuka ne ttiimu yateeba goals ennyingi ennyo goals 9 baasobola kuteebwamu goals 26 ne basigaza goals 73 eza goal difference kati baakivuddeko ekyennono Arsenal lwakiripidde sofa kikyabakoledde kuba ojja kusanga nti Arsenal obona anamu omusanvu bwerina mipiira 18 Man City alina 39 emipiira nagyo giri 18 kati Newcastle najja mu kifaawo ekyokusatu emipiira gye yakasamba emipiira giri 3 emipiira giri 19 yoyinza ogamba nti first round yeweddeyo points alina 38 then ne banafa ba club ya Man U emipiira 18 ne points 38 ze baakakuŋŋaanya kati njagala tukube tochi mu kiki ekiddako nga tukyatunulira embeera nga bwekyatambula Man U erina omukisa senge ebe nabo ekumi omutindo gwayo egenda kusamba Crystal Palace nti emikisa mingi nnyo bwe bewangudde omupiira ogwo gwe-19 okujja mu kifo ekyokusatu ebuuke Newcastle kuba amagolo ge gabaawulaawo bwejja mu kifo ekyokusatu kitegeeza tutandise okulaba ba title contenders basatu ab'e Manchester 2 n'owe London Arsenal aba bakulembedde kati kube tochi mu fixtures eziddako zigenda kuba affectinga batya kikulu nnyo bani abali mu bikopo ebyenjawulo ebikopo ebyo byolaba ebyo bitta omutindo bikosa fomu ya ttiimu kuba kyojja okusamba ku Bulaaya si kyojja okukoma okusamba mu Europa mu Carabao si kyogenda okudda okusamba mu FA then ne mu Premier nga kikubanja Arsenal bw'olaba emipiira gyayo egiddako egenda maiza first round oba egenda kweza emipiira 19 ng'esamba Manchester United nakutegeeza mu programu zaffe eri ey'emabega nti Man U yali awo ng'eswamye mu mipiira egyali gimalako first round nga bombi abakulembedde bamulinamu Man City ng'amulina ne Arsenal ng'emulina kati nga Man U kiri gyeri okubeekubira bombi bafuneko points 6 eyongere ddala obafunziza ddala right Man U senge kuba Crystal Palace egenda ku points 41 okitegedde egera ku points 41 olwo nemberebeze ebejjidde klabu ya Manchester City akajito kaba kagyeyongedde nti ono aba abasemberedde nnyo naye nga beeyinamu omupiira gwe bagenda okuzannya kati nkugambye ennaku z'omwezi nga 22 Arsenal lujja kuba lwa 6 bwe maliriza ogwa Man U erina omupiira ogwa Manchester City ogwa FA round ey'okuna nga bakyetwala n'okuwangula league naate waliwo silverware gye bakyayana eya FA bagenda kwesisinkana ku luzannya olwokuna omwetooloolo ogwekuna zijja kuba 27 wagenda kuba wayise ennaku 5 zokka nga Arsenal emaze okusamba Man U ate gye ereebuukane ne Manchester City mu kikopo ekya FA kubamu akafaananyi ova mu gaapu za Man U kale oguwangudde gwe Arsenal olemedde ku ntiko ya Premier osamba Manchester City kale naye ovuddeyo
Kyekiddako ogenda kuzanya Everton nga nya Febu. Winning run ekyaliwo oba bakulinyemukko Kagere. Oyina Brentford nga 11 February. Oyina Manchester City. Eri Manchester City gyegambe gyegenda okuzanya ya FA kati atojja muddamu nga 15 Febu. Mu liigi olwosamba Aston Villa nga 18. Bulabe emipiira egyo Man City mulina emirundi 2 mu bikopo 2 ebyenjawulo ekya Premier ne FA. Wajja kubako jjo muluzingira mu ndowooza yange. Kale bwakuwandula mu FA oyinza okugamba nti omulamwa gwange gwakuwangula Premier. Bw'omusinkana mu Premier n'aguwangula ekyo kiba kibuuzo. Oba bweepika n'omuwandula mu FA onaawona mu Premier taakufunze bubonero. Yo ogenda okutuuka okumuzanya nga 15 Febu nga bukyali 8 bw'omusinga nga bususse 8 oba nga bwesaze. Byonna bibuuzo bwebiri. Bisobola okubeera bisobola obutabeera. Kijja kudda eri performance ey'abanafu aba club ya Arsenal, consistency yaabwe. Then Manchester City ono yennyini alina omupiira gwagenda okuzanya nga gwagenda okuzanya club ya Spurs. Arsenal yakubye Spurs. Kati Spurs egenze mu mbiza Manchester City. Bonna abazanya balina ebirubya bimu byakwangula kikopo. Eyasoose yamusabudde 2 bwerere. Ajja kusisinkana Manchester City. Spurs addamu okukkiriza omukuwa omupiira omulala. Antonio Conte omulimu gwe guba gusigadde wa tegubeera matiga. Kati Guardiola ino revivinga bingi fix gyagenda okuddako. Yakubiddwa ne gwagenda okuzanya yakubiddwa. Webakolera amaliri Arsenal n'awangula eri aba badduseeko nakwa Man U aba agenze. Lwakuba Arsenal ina obuweerero nti kale ne bagikuba Man City n'awangula olwo abafunziza bufunzo obunene busigala 5 abatannabeera ku pressure y'amaanyi nnyo. Naye Man City agenda kuzamba ttiimu ya Spurs nga 19 lujja kuba lwakuna ino week. Bazanye Wolves nga 22. Arsenal bana bazanya Manchester. Wolves, I mean Arsenal enabizanya Manchester United nga 22. Man City genda kuzanya Wolves nga 22. Ebibe balese Julian Lopetegui omutendesi ayina byatandise okutereza oyinza okujjosa atuka nakushokinga. Arsenal jagenda mu pakeza FA nayo esamba omwetololo gw'okuna. I mean Man City mubagenda okutunkira ne Arsenal guli mpira gwe nakutegeezezaako nga 27 oluveeyo. Man City azanye Spurs. Agenda azanye Spurs nga afundikira omwetololo ogusooka omupira gwe 19. Azanye Spurs ng'omupiira gwe ogwokubiri mu second round. Kitegeeza gujja ku omupiira gwa 20 enaku z'omwezi nga 5 February. Amukuba nga 19 amukube naye nga 5. Eyo liigi weetuuse kati weegenda okunyumira. Wegenda okunyumira asigala talaama. Kati Man City bwe maliza okusanya Spurs nga 5 February balina Aston Villa nga 12. Unai Emery omuspano oyo bagenda kusinkana abasupana bonna. Man City Guardiola, Aston Villa Unai Emery. Kati nga 15 bazanye Arsenal liigi ogwo omupiira nga 15 bagenda kusisinkana. Abula baba Man City okuzanya Arsenal asooka kuzanya Aston Villa. Ate Arsenal ye bwamaliza Man City azaka Aston Villa. Kati Man City azanya Aston Villa nga tanazanya Arsenal. Ate ye Arsenal bwanamala Man City alokazanya Aston Villa. Eyo fixture baba eri awo. Ogenda kuwulira awo obulipo obukonge bw'okukuba obukoona abantu. Manchester United naye tetwagala tugijje mu mboozi zino. Kuba nakugambye nti naye agezezzaako okusinziira. Gyavudde wala nnyo okutuuka okuba nga ali waali. Bamusinga goolo zokka naye atudde mu kifo kyakuna. Benganya points ne Newcastle. Newcastle amusinga omupiira senga Mani wangulu gwa Crystal Palace agenda kuba butereevu ali mu kifo ekyokusatu. Ate nno kyakusatu kyokka. Kuba singa Man City tawangula mupiira gwa 19 Man United egenda mu kifo ekyokubiri kuba Man U bwe wangula Crystal Palace egenda ku points 41. Okitegedde points 41.
gwe mancity bwogagana mu gwe 19 baba kujongoze mu kyakusatu kati ololaba ebibalo byakyayina okukola wadde ne Ateta alina okubanga atabaako amapeesa ganyiga kati maani ono omudigida aguleese bulungi bw'azanya Crystal Palace olunaku olw'enkya agenda kuzanya Crystal Palace ku lwokusatu nga 18 omupiira ogwo bwaguvaako azanya Arsenal alina emipiira ebiri mu wiiki emu Arsenal wa 22 lujja kuba lwa Sunday olw'omukago oluwedde yazanye Manchester City Sunday agenda kuzanya Arsenal n'asooka kujjawo Crystal Palace emipiira egyo gisobola okukyusa bingi nti Man U kale bw'aba awangule Crystal Palace n'asisinkana Arsenal bw'agagana egimu ku mipiira gye naddala omupiira ng'ogwa in fact Man U bw'aba akubye Arsenal omupiira gwe bagenda okusamba ojja kwesanga nti abamufunzirizza ddala abatandise omufunza kuba just kugambye Man U oluwangula Crystal Palace adda mu kyakubiri bw'akuba Arsenal ku Sunday abatayongedde okufunza kati ebiruubirirwa bya ttiimu zino byakyukidde ddala biri waggulu nnyo tugenda bugenzi mu tundutundu lisooka kuli kubakoona kuli wunzika naye pressure tension vibe obwagazi bwatandise dde obw'okuwangula ekikopo Manchester United erinamu ebikopo bibiri byekyayayanira ng'ojjako Premier League eyina Carabao oluzanyo olusooka tuyita first leg ya semi-final bagenda kuzanya Nottingham Forest nga 25 January basooka kuzanya Nottingham Forest mu mpaka ezo eza EFL oba Carabao oluzanyo olusooka kati baluvaamu badda mu kikopo kya FA eyo bali mu 4th round gye bagenda okutugana kilabu ya Reading nga 28 Jani awona egyo ate betudda mu bikopo beetaaga kuwangula buli mupiira gubanga gwa final soko kuba Nottingham oluzanyo olusooka kuba Reading 4th round ogende ku 5th round then ate akomawo mu luzanyo lw'okuddingana ne Nottingham Forest olwa EFL oba Carabao olwasiiringa esiroti nti bw'aba amuggyemu Nottingham agenda ku final alaze nti ayingidde final ya Carabao alinde eri FA bw'anaatambula nga nano bw'asinziira bw'aseesa mu mpaka zino eza Premier kati olufu obutuuka eyo Premier League emulindiridde n'emipiira egiwerako mwajja okuzanyira Crystal Palace nga 4 Feb Crystal Palace aba amulina bulungi nnyo jjukira nkugambye agenda muzanya ng'omupiira ogw'e19 ku lwokusatu ate amubeere naye nga 4 Feb Crystal Palace ono agenda kumuzanya si mwangu nnyo newakwadde na kuzina akubwa emipiira naye Patrick Vieira ayina abasambi bonna abasobola okutta pate ya ttiimu ezirina pressure ttiimu zino zibadde zirina winning run ennungi nejjukira pressure badde tewali Man U n'akuba ebintu byenaku ebibi pressure ejja weetadde mu kifo ekitandika okulowoozebwako mu kuwangula kati bwe bali abo abasatu bekutemera omuntu ayinza okulowooza nti Newcastle tetujagala tugibola buboozi ne tena tuprovinga esobola okubaawo ne Eddie Howe waayo nga yo yanguyiza mirimu gyayo gya butabeera mu bibuuzo bya kusalwako buteeteka ku pressure ejjange ewangula emipiira gyayo ekitali nakindi nti ne bwe bakute ebalidde mu bifo ebina esobola okukiika bafunye abagagga basobola okugenda ne bashopinga ate nga Newcastle twagamba nti erinamu n'akawaayiro nti singa emalira mu bifo ebina waliwo omukisa gwa Cristiano Ronaldo okujja basambira mu mpaka za UEFA Champions League kati Man U ne bwamusesetwa mu kyokusatu asobola opambana abali ebweru w'ebifo ebina n'abanga ate akontaininga ekifo ekyokuna kutegeezeza abavubuka abayina ba Miguel Almiron bali ku mutindo gwa kika kya waggulu nnyo kati wamaliriza Crystal Palace second mu mwetololo ogwo ogwokubiri balina Leeds United ngamba ba Man United Leeds yanga 12 Feb olwamalirizawo Man U ekyali mu bikopo byonna nabadde nkugambye EFL gyeri ku semi-final negamba EFL e Carabao gyeri ku semi-final negamba FA gye bali ku mwetololo ogwokuna 4th round kati ate eri empaka eza UEFA Europa League bwe bamala okusanya Leeds United nga 12 nga 16 bagenda biteekamu engatto boolekere ku Estadio de Camp Nou bakyalira Barcelona mu Europa
okitegedde kati engendo zonna ezo ogenze mu Europe osambye Barcelona okomyewo fomu enabeera etya olina return ya Europa ne Barcelona ku Old Trafford olina zi Nottingham olina zi Reading mu FA bingi bibalina otukakasa akaseera ako ekisooka balina okusaba obuvune obutabeyunira nnyo abasambi obutalwala n'omutindo obutakka buli omu ttiimu ye gy'alina esigale ng'ateekola bulungi awo tujja kulaba kandanda nga bwajja okuba nga atambula naye kya Manchester City omutendesi ennono yagikuttemukko kati kyova olaba atagala Haaland lwatateebye lwatayaka tebalina busobozi bukola ki buwangula mupiira so nga ate mabegako keeri olw'okuba nti buli musambi alina obuvunaanyizibwa buteebera Manchester City ekyokuwangula obwanguzi emipiira tekyali kizibu gye bali era abadde nga bajja bagiwangula. Tutambula ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Oline ebizimbe byo byakusulamu byakoleramu business abapangisa bakubonyabonya bikwase Home Connect Properties Uganda Limited bakusasule bakujjemu bo babirabirire. Oyagala ttaka oyagala poloti ku buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala oyagala estate enteeketeeke obulungi ennyo be bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited abakulenderidde buli luguudo okuli estate enteeketeeke genda ku Mabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu oba wano ku masitowa enansa na ku Opportunity Bank omwaliro gw'okubiri olabe bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited betutambula nabo era abavugirizibwa programu eno eya Sports Kalaso. Bwe bitambudde tukyagenda maaso n'okusagula ensonga nga bwe zitambula wano nawali tubebaza okubanga ate mutulaba n'otugoberera mwongere okutwagala mutlikinge mu viewing mu commenting mu subscribing ku YouTube channel eno eya CBS FM UG program Sports Kalaso ne programs endala songa ate emikutu emirala tuli ku Twitter eya @CBS FM UG Twitter, Instagram, CBS FM UG, Facebook, CBS FM UG yonna mwongere okubanga ate mutugoberera betwewaddeyo okubasagulira n'okubafuula abamanyi n'okutambula n'okumanya. Nze Kanakulya Rajab Bogere obulamu bwe mbaagaliza awangalisa abasajja kabaka. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku masitowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties.